Kabaka Mwanga ekyakufaananya Omubrazil gwe bali bayita Pele kyekyaki. Mukuliko eyo ababadde ku kivulu kya Alien Skin ekyabadde e Lugogo, era ntuusana kuno okusaasira okwa multimedia mogul Suuna Ben olw'okuviibwako maama we omulungi Mukyala Kayondo gwe baziise e Buddu mu disitulikiti y'e Masaka. Abantu abamu beebuuza kiki ekyagudde ku kitebe kya NUP era kyavudde ku ki e Kavule. Naye nze bwe mba ngase dots nenkola rational analysis ali mu lulumba olwakoleddwa ku kitebe kya National Unity Platform ekikulemberwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, mpuliriza nkikuviire ku ntono. Bwe weetegereza nti abo abavubuka aba foot soldiers abakuŋŋaanyiziddwa nga bambadde combat be baleetedde okuba nga baataakinga ekitebe, njagala mbagambe amazima nti si kyekyo. Kiyinza okuba nga kicontributinga nga 30% ku eyo raid eyakoleddwa ku kitebe kya the National Unity Platform. Kuba bw'otunula ne wekkaanya ne weetegereza nti abo abavubuka be bagamba abayambadde ebyambalo ebyefaananyirizaamu eby'amagye, bw'obanga oyinvatinze n'okozesa imagination mode n'ogamba bano abavubuka singa babadde tebambadde byambalo ebyo, waalibaddewo okukungiriza kwonna okwalireetedde gavumenti okubanga yeekengera. Bw'okinvatinga n'ogamba nti singa babadde tebambadde uniform nga bambadde leeya, kyalireeseewo akavuyo ako oba okwogera obutonotono obw'obwama? Nedda. Ekituufu kiri nti the most organized opposition party bukya Uganda efuna independence okusinziira ku life experience eyange, opposition parties zendabyeko ez'amaanyi nga FDC, IPC ne the National Unity Platform. NUP yenywedde akendo mu kuba nti eri organized. Ekyalumbisizza the National Unity Platform kuba nti eri so organized. Ensonga endala, aba opposition balaze nti bavaayo okulaga solidarity, naye nze ekyanzijidde mu mutwe walina okubanga abo abazze babadde bazze kubega kigenda mu maaso nga bajjidde mu modi ya kamafaraji okulaga nti balaga solidarity y'obumu. Kuba bw'otunuulira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ku basajja abamusisinkanye ab'ebibiina ebya opposition, amazima ye muvubuka mu bo. Ate nga bw'oba oweyinze n'opimapima contribution zaabwe towards the opposition fraternity, amazima bw'oba obitadde ku minzaani, Honorable Kyagulanyi azitowanga zaabu ate bwe bazitowanga byoya bya ndiga. Kiba kitegeeza nti ennooma enge obujja buba buyina okubaawo, kubanga abasajja abaludde ku opposition bw'obanga opimyepime n'ogamba naye yes baagala nkyukakyuka babadde ku opposition, kiki ekiri mu 3D kiba establishinze nga kirabibwako nti mwattu they are serious to change the nation, nga mpaawo kyebalaga. Kuba kati bw'otunuulira ekitebe ekibaddewo ekya FDC ekiri ku Ntebe Road n'okigeraageranya ku NUP etannaweza na myaka 5, mwattu okuswala kuba kulina okubaawo. Baba bawandiikira bakulu oba ne babayisaamu akasimu ne babagamba mmwe buno obusajja tetujja busobola, ebintu bye twakola bye twalwanirira okukola emyaka n'emyaka ne bitulema, kabakataka n'akalenzi akato bwe kati nga ffe tuli basajja bakulu tutuludde nga ke kabikoze. Kuba tosobola kubanga abantu bokyazizza ng'olredde baalina ebirooto ng'ebibyo, ate ng'ebirooto ng'ebibyo byabalemerera n'osuubira nti nno ekitebe kigenda sigalawo nga kikyasitandinze. Kuba bw'otunuulira omukyalo oyo lawyer Martha Karua Kenya yakolako mu gavumenti ya President Mwai Kibaki mukwano gwa Museveni, era yakolanga minisita w'amazzi justice kugatta constitutional affairs nga bw'olaba Norbert Mao n'agezaako okuvuganya ku bwa president ne bigaana,
n'akomawo n'akola mu gavumenti ya Uhuru Kenyatta era mukwano gwa Museveni n'oŋŋamba nti omukyala ng'oyo alina political ambitions ezo ngezo nti Museveni ayinza omuleka atayaaye mu ggwanga lye ng'azungira mu kkooti eno n'eri nga tewali amukuba ku mukono. It means bw'obanga olowoozezza n'ogatta dots ne wetegereza ekyo ekintu kiri scripted. Naawe owa NUP olina okwebuuza, waliwo balooya abawolereza NUP nga balaga nti bawolereza NUP okufa obufi, kyokka ate nga mu biseera by'okusaggula akalulu baba tebeefiirayo, balaga nti basirifu tebamanyi na kigenda mu ggwanga, naye webabaawo kamera eri installed bw'ategeera nti oh no, this is a big fish, bwe mubuukirako nengenda nempoza abantu bagenda kundaba ku TV nga ndi mu kuwoza banjiira obululu. Nedda baba, it's high time for the nation, stroke the citizens and the netizens to wake up and understand that the core values of service delivery is not all about okuddukira mu kamera n'obanga minisita wa byamawulire. Yes, gwe mulonze, gwe mulode, ku bwa Lord Mayor Emmanuel Moses Ssenyonga, nzeja akabonero World Cup. Ekibuga omutali kwekwasa ekijjudde abayiiya nga bakozesa tekinologiya omusunsule. Londa Ssenyonga Moses.